Yoseri tabasira mutano wa Kalekezi eyita president wa Uganda atenga wavaako manyi kuno kolina mukazi wo Janet wepone mutabani wo omumpembe Kanyirupama Muhoozi nchagazenga information how and where you killed a late Waswa Kasirye Ggwanga. It's you yourself who took gun and shoot the late Kasirye Ggwanga. Nchagazenga information. Njagala kutegeza public officially led oba omugenzi Waswa Kasirye Ggwanga Muhoozi Kainerugaba Kanyirupama yatta Kasirye Ggwanga kenyini olunaku lwebamuyita okulabika ku officers mess oba embuya kenyini olunaku lwa Sande sazaali sawa 6:00 lwamuba amasasi kenyini n'amaliriza ye kenyini naye nga bali mu mission ene okuyita omusajja ono okujja embuya ngene amanya njagaba nyizo gaba olunaku lwenca nga bawe abamusamoninga ate nga nabo bamanyikidwa bakyali mu system abamusamoninga kuba bamuyitanga bagenda omukola ki omubuuza neni process ono yali agala provinga kitaawe nti alina kyasobola okukola ng'omusajja ate nga nakuwoninga dda Muhoozi nekugamba teweyingiza mazina ga nkima n'ogaana okutegeera so Muhoozi gwe kennyini wakwate mundu n'okuba Kasirye Ggwanga ku lunaku lw'Essande lwamusamoninga najja wagamukubirana mu mulyango nga yakatuuka oba mwamusamoninga jembuya. I can confirm to the public nagamba family ya Waswa Kasirye Ggwanga okugenda confirminga nti baba azise kitaawe tewali yaddamu orenso nga bakyali mu panic but the world will get surprised nga yose tabasura mu mwezi guno ogusigaddeyo nga avudde ku bukulembeze muyinza okuzikula Kasirye Ggwanga mulimu ebintu bibiri oba bisatu kanyongereko kimu okuzikula entana ya Kasirye Ggwanga either nga mulimu omugogo 1 either nga mulimu jinja 2 ng'omulambo oguli mu sigugwe. Information jefuna Kasirye Ggwanga bamuteeka mu acid n'asirirawo n'abulirawo ddala n'avanishinga. The reason being bano bali tebaagala kumanya postmortem ya Kasirye Ggwanga eri yafudde bino byokumutwala mu ddwaliro bali ku oxygen. It was just a camouflage. The man was shot dead on the same day when he was summoned and he was killed by Muhoozi himself. Muhoozi gwe kenyini guwatta Kasirye Ggwanga olunaku lwa musamoninga ne bayaye banno ne omutta ng'oyagala okuprovinga Museveni nti osobola okukola ekintu kyonna okubeera ku bukulembeze 1 waliwo abayaaye abali mu opposition ne mmaje abalowoozesa okuba nti bali mu opposition. Kasirye Ggwanga byali ayogeddeko nabo ng'alina desire oba ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyekiseera afuuke president wa Uganda nga gw'olina ekirooto kigenda okufuga eggwanga. Bano bakuleeta information olw'okuba nti baagifunako ne bakutegeeza n'onyiiga n'olaba nti Kasirye Ggwanga takyakwata tasobola kulikomala kubanga at one time yagamba no, as me a general I can't salute this young kid the Muhoozi, I can't. Issue ya kyogera era n'akyogera. So the reason as to why wafuna envy kubanga omusajja jena badde majja myaka 4 tasobola kusanitulinga mu local defense eyasomera wano ku Lwentebe yali mu yasomera ku Lwentebe nga n'ebibuuzo binyini biwasomera ogantu ine papula byoliko. David Muhoozi himself yakutulya ebibuuzo ebyo byonna bikugoga nti ina degree simebi kibina yasoma senior 6. David Muhoozi yakusomera ebibuuzo ebyo kansubira public ekimanyi kati ngenda kudda mbuto malo kuswaza buli kimu kirete mu public bategere ebizibu kibyonna musajja goyina obulwadde mu mutwe muno oyina kyetuyita oyina obulwadde bwo mu mutwe muno kubanga gwolowooza nti Uganda yajjajja 1 Muhoozi you are not qualified to be president of Uganda kyekisooka 1 tuli munna Uganda 2 you are physically unfit 3 constitution ya Uganda tena weragirira nti omwana omukulembeze incumbent ate yagenda okusikira kitaawe. This is not a monarchy. Although you think that you have a monarchy in Uganda, this is not a monarchy. This is a nation which holds almost 45 million Ugandans. Abalina qualification efuka bana Uganda, not you. Certificate yo jimanyi. Wano mwagana amanya ga kitaawo okutusa bonna bakomera mukkiriza ntato yoseri tibahabulwa utabaiswa mtano wa Kalekezi. Birth certificate yeso machi. Esoma nti tata wo yose tabasira mtano wa Kalekezi yakuzaala. Mama wo omukyalo omutolo final atene Museveni gwe yatta. Mama wo kenyini amanya gwe kali ku certificate yeyo. Ekyokubiri amanya gali ku certificate yeyo gegalaga Museveni amanye yoseri tibahabulwa utabayisirwa ngani ya Museveni teriliko nga state operative mu state research yali kitaawo. Kati ebyo nabikulaga nti you are not qualified ne bono bozinira kunje ne bono bozinira ku ntoli you can't rule our nation anyway yalesobola gisemberera bikole bijja kugwayo ne tolowooza nga konti olota ogenda fukako president wa Uganda ne bono tabajjeno no bamalawo ne bono tabando bamalawo nywa mwengego gwensimbuyo lya kazambiwo likola byokola ne tosobola kufuga ggwanga Uganda at least lifunda mu kubanga kitoto mugumikiriza
ani atandise okukola nonsense obudde wabuweddeko. Ekyo sigenda kiwaako okujjako ogenda ku nsonga endala. Ensonga endala liddawa. Nabagamba omumpembe Yoseru Tabasiro mutano wa Kalekezi abadde yeefudde kamenyo mu East ne Central Africa mu nsonga ezisinga obungi ng'alowooza nti yasinga otegeera politically. Naye as we speak right now ali mu panic. Akimanyi bulungi nti akalu kano baamukuba flat. N'asalawo akozese amagye n'akakiiko k'ebyokulonda okuba nti akendeeza panic. One, Museveni baakukuba mu north, ne bakukuba mu east, ne bakuba mu central ne mu west. Flat. Bw'onoosana olwogamba akakiiko k'ebyokulonda ne ba RDC wepo ne ba returning officer bakendeeze ku namba ey'abami ba parliament bonna basinga obungi ne mubabba. Which is okay kubanga bajja kuddayo. Naye ekibuzo kyange kikino. Mukulu oteekateeka obutujju mu Kampala ng'ogenda kukozesa ebinja byo eby'abatujju abamu nga balu Shabab okutuusa obulabe kubamu kuba ambassadors oba ku bitebe by'amawanga agamu Kampala byoyagala okuteekako abatujju babikubeko bomu oba batuseeko obuzibu nga gwe kirina mu birooto byo nti oyagala kukola kavuyo mu Uganda, but your time is over right now. Nabagambako recently Museveni agenda tandika otega bomu mu bibuga ebimu ebisangwa mu East African. Era kyerwesirwatu nti olunaku lwajjo Museveni yabaddeyo akava bakamugoba Somalia event ezinawera wadde 3 weeks. Abatamanya ngamba bebe yalekayo Somalia batezeeyo bomu. Eyo bomu si ya Al-Shabaab wabula ya Museveni yagitegezeeyo okusika international community n'okubasika area nti yavuddemu amugobyeyo bomu zitandise okutulika. Ezo old tactics zonna z'okozesa okuba abantu bomu erugogo okuba kubeka balagala weyo nabyo tubimanyi bale mbikola naye kati mujja kikola mu Uganda nkiddamu. This message goes direct to all international dignitaries, including ambassadors and foreign companies. Please be aware that I've received a security alert whereby the former president of Uganda, that is Yosef Tibahaburwa, whom you know as Museveni, is planning a terrorist attack on certain embassies in Kampala, including some diplomats might be killed to get the attention from the international community that Museveni needs more time to concentrate on fighting terrorists in East and Central Africa. This must be catered for because soon or later this man is going to change himself, whereby he's going to pretend that he's going to protect the East and Central Africa, but he's planning a terror attack on foreign embassies. So, as he did in Mogadishu after 2 weeks, when he was ordered to withdraw all his troops from Somalia, although some troops are still there. So, I've got the reliable information that this man is the one who ordered that bomb attack in Somalia right now to attract more of foreign news that the moment he was told to withdraw all his forces, then Al-Shabaab attacked again. So the same thing which is going to happen in Kampala. So in case there is any terror attack, it is well planned and calculated by the SFC and all security organs in Kampala. So ambassadors, consulates, and the other international bodies, please be aware. If this happens, please don't say that we did inform you, because for us we got reliable information from different sources inside Museveni's government. So be aware. Nyenze mass.